Audio Jungle. Yes, eno YKPJ Dream Goals Consult Limited tusanga bakawempa kule na office zanira ate kati tuli mu kugaba ttaka naye waliwo eddoboozi lyenjagala okusooka okuwa wano eri omuntu asiima bye tukola then nkuwe ba clients be tulina wano bulira nyabo kulamusiza soko ojje wano mbalaba muwagula emmere kiki ekigenda mu maaso ettaka tulimaze lino woogulira kasita omalayo tandika oteme emmere pc kankole na audio bannange nze nsiimidde ddala KPJ omulimu gwetukolera omulimu gw'amaanyi ekyamazima tekisangika ne famire zaffe zaali zaatulemesa naye omulimu gwe mukola ne mwerekereza omuntu n'olaba ssente ne zikubeera mu ngalo ng'oyina ebizibu naye n'otazikwatako eyo trust bannange teba nnyangu KPJ mukama abongera omukisa okusinziira ku bye mutukolera byonna abongera omukisa ogw'amaanyi banaye tusiima bamama mwatuwonye ennaku bataata mwatuwonye ennaku mwatuwonye amaziga kuba ndabye ka vidiyo wano ke mukwasiza omwana ekyapa kye ng'ate asasudde taliiwo bannange ye naayogera kindeke ki poloti yiyo muginkwasiza eyange bannange omwana tutandikidde mu matooke mu mmere mukama abongera omukisa baddiya tetulina bingi bya kubasabira naye mu byonna abalokolere ddala bannange abandokolere ekisa kibamale kitambulire nga ku bulamu bwammwe era simanyi epiisi olokoka ddi kuba omutima gwondaba mulokole oyatula ddi kubanga Bayibuli egamba nti yekubona amazima n'obulamu bannange naye nammwe mutulazeeko waaka gwe muyina mukama abanjagalire siina bingi ne siisi kulikirayo ddala bannange tutandikidde mu magoba kulya buli ayagala ettaka KPJ kale bamikwano kati olaba kisango eno ye kisango bannange amatooke bwe gati bwe gafaananye emmere tugiguliddemu tikidde mu magoba kyemuba mumanyi kakati nyabo bakuyitaani erinnya nze Anet Nasuuna kakati Anet sooka ombuulire KPJ wagimanya otya sooka ombuulire olugendo lwo ne KPJ okufuna ettaka bwe riti ndowooza abantu bagamba abatunda mu kisenyi batunda mu nsiko sooka onnyonnyole wano we batuguzizza lino ssomero wantu wakalu bulungi ng'era bwe mulaba ewantu wabeereka KPJ era nga bwe balanga nga namwe bwe mubalaba bulijjo mubalabanga nga balanga bwe bakubira essimu zaabwe obasisinkana ku ofiisi yaabwe wali eri ne bakutuusa ku ttaka ng'era bw'omanyi tuba tuwagula emmere eno gyetugulidde mu ttaka wangi emmere eno gyetugulidde mu ttaka wano tuba tugitwala wano tuba tugiwagula kyogamba kyemuguliramu kyemutwala era ne mwanyi tusanze tezinnayengera nazo tubadde bazinago mukwano gwange tubeera wano tunyumyako ne baclients baffe eno gye bayita KPJ Dream Goals Consult Limited wano tuli bano be basoose okufuna ku plots eza Sango Estate KPJ Sango Estate era ettaka likyaliwo 5 ku 10 otandika n'obukadde ya bukadde mukaga kitundu otandika n'obukadde 2 n'ofuna 5 ku 10 ate nga yakyapa mukulu sooka obabuuzeeko buuliza ku bantu abo bannaye abatuwuliriza n'abatulaba amanya kiberudde kiberu oli ku ttooke ndi wano amatooke gano ndowooza gakubonyabonya gwe wagasimba amatooke sinze nagasimba yogerako nnyo amatooke gano gakubonyabonya gwe wagasimba amatooke sisimbanga ku ttooke naye nonze ekyapa nga kiri mannya gange vaawo tandikidde mu magoba olukwasizza puloti netandika kulya
Yeke PJ tuli ku 0700 341 ne 0757 kaga mu 2 9 mu 2 9 mu 5 tusangibwa Kawempe okulirana office za Nira mwabagamba era abo bajja kuguza wala bajja kuguza kakati eno nsiko bwe bagamba nti eno classroom eno nsiko bwe bagamba nti amasanyalaze gaagali eno nsiko vani y'essomero eri eyo yiyo kakati bwe rubanga ono wuno labayo laba ploti yono tusala bwetu netto papa babulire nti ne bowe kuli kumpi bowa naye eri wano ettaka liri wano amazzi gonna tubeera wano n'abayizi kankyuke bwe ntyo obalengeze ettaka balirabe basale lwe lusuku luli bowa wano lyessomero abaana basoma omuti gw'amasanyalaze gwe guno kakati gwe naawe kati gwoba obaŋŋambira nti ettaka likyaliwo kuba bayinza okuza tusaaga ettaka likyaliwo eryange ndifunye nditutte n'emmere entutte naye mwenna mujje bugula ettaka weeriri nga bw'abannyonnyodde $6,000 osooka na 2 ngo byonna biwedde lyessango olisanze otya okwasiddwa eriryo ettaka ly'essango erinnya nze Sebina Ivan yesebo ndi munnakyagwe naye okubeera ti ndi munnakyagwe essaawa eno ndi eno mu Bulemeezi bayitayo Ssango ettaka lyeno si bbi era ndyegombye teriyitamu nnyo ekisooka na musana era ndisiimye nze nkwasiddwa eryange era mukwasibwa lwakuba nti saagadde kwetikka emmere mweri emwayi mweziri ngenda kujja kuwulula buwuluzi bannaaye mwena mbakoowoola bavubuka bannange mujje mukepijje mufune ettaka lino walisasula omulundi gumu waliwo nyonnyolamu ettaka lino eno nasooka sasula akadde kamu n'ekitundu nenzija nga nsasula mpola paka we lyaggwayo bantu beesimbu beesigwa si bayaayo kale nammwe mbakoowoola mujje muve gye muli mujje mukepijje esangibwa Kawempe opposite ne Nira mujja kuba mubasisinkana mufune ettaka nga nze bwe nakola abantu baŋŋambire nti likyaliwo bayinza okuza lyaweddewo obawe n'ekifaananyi liri litya wano ettaka likyaliyo wano we tuli waliwo essomero waliwo amazzi amasanyalaze weegali ettaka ddungi bannaaye nze ndi munnakyagwe naye mbaga nti ettaka ddungi kitegeeza liba ddungi era ndabyeko
Audio Jungle. Audio Jungle.